soka webityo webityo temino yakusasula yatulira muneti ba papa atakuye wasako mokoko yiko kwawe no kadiye muramo kwano la bikaya kusala no mombecha ya kampo tema mama satsiro yagala koma changu tutu monechiro kiwambala seba parite tikete komani wameja pecheta Alawukede TV1 nkwaniriza nnyo ku program omuntu w'abantu tuli wano salama wensanze omumbeja Stargirl musanze mu rehearsal naye nange ndoza manyi okuyimba si wabi ngezanja zaako nze mpulidde ng'ate abijjako obujja omuntu yenna asobola okwogera asobola okuyimba Spice nsanyusa okulaba obulamu bugamba ki aze enguudo zaffe naye tugenda zikola ku mulembe guno tugenda zikola mugamba mutya eno obulamu bugamba butya bulamu si bubi kutwaliza awamu mukama akyakuuma bulamu kyekikulu mukama akyatukuumye Alawukede TV njagala tugende tutuule ne Stargirl tunyumyemu olugendo lwe bangi mumulaba mumwegomba temumanyi gy'avudde bingi ebibuuzo bye mumuyinako ebirala nga kuggwe kyafuuka kyakumukomerera olunaku lwaliro tumulina twagala atubuulire ddala embeera ze ziri zitya emabega waliwo ebadde biyitingana simanya taata simanya biki byonna agenda kuba bitubuulira program muntu w'abantu nze Sanyu Robina Mweruka jangu tutambule tugende tunyumyemu ne Spice program muntu w'abantu tukalidde tunyumye ne Hajara Namukwaya Spice Diana the Stargirl naye lwaki mumanya gonna you chose the Stargirl oba balikuwabuwa era ebintu bino ebiseera ebisinga wesanga nga mikwano gyoba abantu abakuli around abakwagaliza bakonayo amannya bakuyita kati amannya sofa ge babadde bampita basinga sigeeyise Stargirl, diva, stage queen, no carrying her on. Stargirl yajja no wayo baby girl on stage. Ebiseera ebyo eba nange Spice ebiseera ebyo. Naye obuyimba oddakawo n'obujjukira bulungi. Nnyo kubanga munaye bwe bwanfuula kyende essaawa eno byonna gye byatandikira ng'ebyokusaaga naye kati kati oli eno wala kati ndi oli mu regular ne gy'oli tomanyiyo toli regular Hajara bani abamuzaala Hajara nzaalibwa omukyala Nantale Beatrice originally my father bamwita Zibira Maurice so those are my real parents bakuzaalira wa banzaalira awo Mperere mu tawuni Siteboni naye mu kukula ne nkulira mu bitundu bingi nnyo why mama ne tata tebaali wamu era byebyo bayawukana a bit earlier ndowooza nga ndi mu my early stage around 5-6 years old yeah so mom nakola ki she was very young mama wange yanzaala muto ndowooza alinga 15 years old or 14 years old bino ebyedda abakyala bebafumbirwanga nga yes kati mama wange bamufumbisa gwe first born we nze first born we so kati nga omanyiira omwana omuto atandika obulamu so bayawukana ne daddy wange yanzaala she had to take us in the village ewa jjajja waffe ekiboga eyo tubeerayo emyaka ng'ebiri olwo yali abazaddeyo bameka babiri only two my sister nzirako ndowooza musingako 2 years kubamu akafaananyi muva Emperere mugenda ekiboga gye twalabanga mukazannyi wavanga nakawunde eyo kiboga nga womanyi envunza ebiseera ebyo nga nnyingi era zatulumamuko katumanyi ng'ovudde eno obadde obeera mu Kampala ne bakutwala mu kyalo nga tobimanyi tobitege tobeeranga nayo oyingirira okulima era twalimalimako naye twali bato so twalimanga katonotono naye embeera eyo ey'ekyalo olwo nga mugenze lumu ne maama oba maama yasigala eno twagenda naye ne tubeerayokko naye n'atulekayo asobole okujjayo obulamu so twamala emyaka ng'ebiri nga tetuli naye nga noonya mulimu
era nakolakola yaawo manyi obulimu bw'omwana omuto nga tasomyeko era emirimu gyedda kubeera awusigaalo bwebityo kati eyo gye yazuulira omwami omulala kati ate omwami yali very welcoming n'amugamba ndoza mami wange era kyemwebaza n'empeekera zange yabeerako naye ndoza akaseera naye ng'omutima gumulumirira abaana n'agamba abaana bange nina okuddayo so twabeerangaawo nga tusaba tugamba mu baana dda nga buli lunaku akawungeezi tubeera mubitegeera nnyo mwali bwana twatuuka ne tukula emyaka 8 omwana oba otegeera 7 oba otegeera kati egyo emyaka omwana gy'abeera even most active embeera oba ogisoma buli kamu konna kakutuukako obeera okakwata mu bwongo tosobola kwerabira by'oyiseemu nga mulowooza maama musaba ssaala katuuka naye twatuuka ne tumanyiira nga buli piki eyitawo tugamba oba maama yazze kuba n'embeera teyali nnungi ekibuga eyo kati nga ekuleetera okumisinga muzaddewo kyekyali kisinga okuba ekizibu byandya ekyalo baire byali mmere tebula si kiba kizibu naddala ebyedda mmere nga tebula naye embeera gyoba tewamanyiira tulina n'embeera gye twayisibwangamu nga omanyi embeera bamu okusosolebwa biki bingi bya families nga obimanyi mukulira mu family abantu bangi mubaamu abali favored mubaamu bebatalabawo musonga ate omuntu nga talina omuntu omunaku bamuboola nnyo nze kyenkuze ndaba batugamba omwavu ayagalwa maama we yekka kati ekyo nakinozaako nnyo nga nkula all my life ti omuntu nga talina omuntu omwavu maama wo talina kyagatta ku family ososolebwa buli omu aba alaba ofuuse kizibu oba iwe burden actually nga bw'okyogedde so embeera eyo maama afuna taata omuto naye omutima gumulubira obwana bwe obubiri n'agamba omwami omanyi obwana bwange buli eyo yonna gyontwala kasitamba n'abaana bange kati munaye nga tuba tuli awo yali close to Christmas buli Christmas yagezangako okudda n'atulaba era Christmas emu yajja nga era Christmas zonna tumanya ajja tulabako agenda uno yajja n'atugamba ngenda nammwe mu kyalo mwali mutandise okusoma twali tusomyeyokko omwaka akasomero kyakajjukira kajjukira nkayitako nga ngenda okulaba jjajjaawo bakayita batya kiteredde kati kiteredde awo olunaku olwasooka okugenda ku ssomero lunyumizeeko ekiteredde olunaku nyinza obutalujjukira naye ennaku ezimu zenzijukiriza ekiteredde amanyi nga bwe ngambye nti embeera yali nzibu uniform yo saanozaako saamanya ku kyebayita uniform twasomeranga mu buteeteeyi bwe twalina obuteeteeyi bwe twalina ne butuuka okuyulika ne busibako akakwanso omwaka ne guggwako ng'oli mukamu ng'empala oyina egi ey'omunda yayozebwanga ddi kati omwana w'emyaka 7 mugamba ebyokoze empale ye tabitegeera bw'oyozako abakulu anti ffe nga tukula omukulu yagikwatanga n'agikebera mu makkati n'akukuba ffe tetwabayina buli omu yali yeefaako ku lulwe twalina abakulu naye nga buli omu ali bibi nga buli omu ali ku lulwe kati nga tugenda mu ngatto saanoza ku ngatto omwaka ogwo ndowooza gwe nasomera ekiteredde kati maama bwe yabagamba batwala walabira ddala nga Katonda azzeemu atwakaaba mu kifo ky'okusanyuka nzijukira muto wange ye yali yayimba kuba mama waffe we twayawukana naye okuddamu omulaba yali akyuse ng'anyirira ng'ageze kati nga tuyimba maama ng'ogeze maama ng'onyirira maama ng'ogeze era tuddawo ne tweyeyereza nga kye tuyimba mama waffe yali akyuse nnyo okusinziira bwe yali avudde mu kyalo nakati bwe yajjira bwe yali afaanana namwe mugansinga tugenda naffe tugenda kunyirira bannange era n'ebintu byajja nabyo ng'olaba buli kimu kikyuse bambi so ne tuva ekiboga muddawa tuva ekiboga twasibira Kabalagala Kibuli side, the upper side of Kabalagala ng'odda Kibuli. So tata waffe yali atupangisiriza ennyumba obulamu ne tutandikira buli kimu kyalimu ng'omwana omuto kye yeetaaga
mama yali afunye ekyokukola oba taata omupya yali amugambye kati tuula buli kintu nze kati awo yali takola kuba yali avudde mu mulimu ndowooza nga womanyi mwana muto abadde housemaid kati then aze ate kati now she was pregnant so nga atudde kitegeeza taata yatwala obuvunaanyizibwa bonna she was pregnant third born waffe ye mulenzi kati ng'alina kubeera waka and then our stepdad was taking care of us natuweerera ng'atulabirira bulungi nnyo nga tetujula. Kiki osinga okujjukira kye wayiga mu mbeera eyo yonna? Mu mbeera eyo nali simanyi kale mbirabye kati nti ozze olaba ba stepfathers ne ba stepmothers bwe bayisaamu abaana naye nze Mukama Katonda mwebaza nti nze stepfather waffe teyatuleetera kulowooza nti yali stepfather waffe yatulabirira n'atuwa n'amannya ate ekirungi yali Wambogo kyova olaba erinnya lyange mba kubanga seddira muziro gwe gumu naye nzira linja kukyusa ekika ye obadde ki kati anti oli mwana muto omuzadde azze akuteekinze on ate ye ayagala mubeere baana be like tayagala bano abakuze balage nti mwawula ekintu kyonna kozi ffe twakula otuuka wano until my brother was like 15 years and then I had to tell him that twawula taata naye twakula nga ffe tetumanyi nga tebamanyi bato bange nti twawula taata mwenna nga mugambayo nga ffe tuli kyekimu era ndowooza twali tuli mu nga ntusenga mu P7 twaddayo ne tunoonya taata waffe era nga tumanyi ne waali nga tusobola kubula olinnye emmotoka nti okoma wano agenda mama atulagira teyajjirako ngenda okusooka okuwumulizaamu omulabi wange njagala nkwebaze gwentambula naye katundu kaffe akasoose tulina omukyala Hajara Namukwaya abamu gwe basinga okumanya nga Spice Diana aba the star girl yangambye abalala muyita queen of stage queen diva bingi ku myaka gy'emito bingi byakoze ekireetedde abantu bangi okubeera nga bamwegomba abalala beebuuza akikoze atya ate n'abaana bano abato abamu bagamba Spice yatugamba yatandikira mu yali senior 4 senior 6 senior 4 vac okuyimba naffe kati we tugenda obranchingira so twagala sheno etambule weneggwerako nga omwana omuto otegedde ng'akulungamiza bw'oba oyinamu ka art akokubeera omuyimbi okibalansinga otya osigale ng'osoma tonyiziza muzadde todduse waka anti kati ebadde culture ya music omwana alina ku dropping out of school balina muzire waka alina kubuuka bikomera kati twagala ebyo tubitereeze tovaawo tukomawo program muntu w'abantu gwe alabukire TV1 nyongera okwebaza show eno bw'oba ogisanze mu makati njagala ogende ku YouTube tugenda giteekayo oba gyeri tutambula ffenna oteekayo obuteesi Spice Diana oba Hajara Namukwaya tuli mu katondo kaffe akookubiri mu kitundu kyaffe ekisoose tuli mu kunyumya ku buzaale wetuwumuliddemu nga ŋŋamba nti maama nga batuuse mu P7 yabagamba munange konkome B yenna nyini kigaji ekigambo ekyo tatange yali akyagala mukama mumuze mirembe konkome B yenna nyini kigaji njagala muddeyo munoonye ku muzeeyi mugenda Emperera tugenda Emperera tuwa transport ate nga ntata waffe tamanyi ono gwe tulina tugendayo of course nga tatugaana naye mama yakikolanga ye tugendayo tutuukayo tunoonya naye nga nammwe mukyagala oba nga mukola kusanyusa mukadde kati omwana ebiseera ebyo oba tolina buzibu yadde oba okyagala okikola oyagala so twatuukayo teyaliiwo ne bamunoonya bamukubira essimu najja tubeerako awo naye ne tutuuka kawungeezi n'atubuuza bigenda bitya biki expectations zammwe zaali ki nga mugenda ng'abaana katomanyi ng'omwana oba osuubira tata wajja kukuwaayo 5,000 akuweeyo oba 1,000 gula swiiti gula kino mu kkubo ebyembi tewaali nnyo we mba nzijjukidde ne muvaayo nga mwennyamidde emitima ne tuvaayo ekyo ne kiggwa ne tudde wa mukadde kaakati obulamu nga butambula
era communication teyasigalawo like tewali nga oba nti omuzadde mumulabye oba ayagadde musigale nga mucommunicatinga naye tewali ng'obulamu bugenda mu maaso ng'omwana omuto batobifaako ebyo tugenda tukula tweyongerayo mutuuka mu senior 2 senior 3 awo sister wange kati ndowooza ye ayingira P7 obulamu butandika okyuka obulamu bwali obulungi before nga school fees atuukira mu budde nga batukolera shopping daddy waffe yalinayo omukyalo omulala oyo stepfather affe nga omanyi ebyabasiraamu kati mami wange yali omukyalo omuto kati nga tabeera naffe like full time so ajja n'atulabako n'addayo bwe bityo so time yatuuka nga omuntu abadde ajja maybe every week n'atandika okuba nga ajja after 3 weeks obuvunaanyizibwa nga bweyongedde kati obuvunaanyizibwa bweyongedde kati nga omanyi nze saamanya kale ebyomunda tobitegeera ng'omwana ate oba mwana yes bikoma bbali naye olaba embeera n'otandika ogistadinga kubanga ffe tata waffe yatwagala nnyo nga buli kimu era nze nga mpita namukwaya kino namukwaya kiri era nga ne wabaako bessimu namukwaya mugambe agenda akole kino afune ebintu ku dduuka bwe bityo so time yatuuka nga communication tewakyali ekendedde kati mami ali mu baana babiri tuweze bana tulina okusoma kati nyingi ndi mu secondary ate nsomera St Peters Nsambi awo essomero lya Kabeyimu so was a good school era when I was joining yambuza amasomero genjagala muzeeyi era that was one of the schools era we yanteeka kakati munnange ebintu bitandika okyukamu school fees nga alwayo okutuuka ebintu bikalubye nyingidde senior 2 kati mune mami delivering ka last born kaffe akazaala bintu nebikyukira ddala nawo completely mukyali muzigo tuli awo muzigo gwaffe kati taamu netuuka okubanga eggwako nga school fees towali toyinza kubuuza bannange ki ekigenda mu maaso ng'omwana toyina nalukusa osooka n'olowoozaamu buli kimu n'engeri stepfather wo gyababeereddewo buli kimu nga bajja abikola tosobola kumunenya kati munnange nga time etuuka kati adze amaze ng'omwezi n'alabikako kati lumu ndi awo mbuuza maama naye maama kituttemu ebbanga naye twalina edduuka wetwajjanga ebintu nga ajja n'asasula tujja ebintu niba bya mitwalo 6 n'asasula ssente ebintu byapayiringa temusasobola kujjayo bintu nemugamba maama taata anaakomawo nga mukazi wattu naye talina ansa takola abeera waka takolanga nako meanwhile because mami wange gabwe nti yazaala mwana muto kati n'atuukamu obwo bulamu ng'alina kubeera awo omwami akoleki at providing kati afuna experience ey'omukyalo mukakaalukanyi kati munange tuba tuli awo miracle happens ku luno bwe yajja n'atugamba mumanyi ennyumba tugenda givaamu ngenda batwala nagye mbatwala eyo nti wa nti nansana ate munange ogaane nga nzirayo nga nsiibula mikwano gyange ku ssomero munnako ey'ekitalo n'essomero agambye tugenda direka nga mbasiibula kati nga nze empala zempaka ngamba maama omanyi maama tata tumukonvinsingi nja kuvanga enansana nzije ensambya kati entambule like olaba tuyagala va ku ssomero genda dimisinga mikwano gyo ngamba tujja gezaako katusooke tuve mu nyumba tugende gye batutwala yonna tugende nga tugenda tuli awo nga bano n'ebintu nga tugende nansana ennyumba yali agifunye it was a smaller house than the one where we used to stay ngeri eyo mundako nansana nga tugenda kati brother wange oyo owokusatu yali yakasomayo ndowooza ttaamu nga 2 baby class kuba yali muto nnyo ye nga yakasomayo terms 2 kati ng'oli anzirako ali mu P7 ali kibuli gy'asomera kati imagine ali mu candidate class tulina okugenda enansana
kakati ne bikaluba. So when we went to Nansana, we had to pause school, all of us. So baby brother wange ye yalina okulindako. Kati oyo muto wange naye n'alindako tulabe ekiddako taata atubuulire ekiddako. Alindeko okujoininga nga candidate? Yes. Alindeko joininga. Already yadde mu candidate class. So alindeko okusoma ko so ava Nansana ojje Kibuli everyday. Kati nze natuukanga n'empala z'empaka. Ninvange Nansana nenzija. Simanyi na mmotoka nno gye zikwata kuva Nansana kujja paka Nsambya. Nabula nalinyanga taxi netusa mu town. You don't have enough transport meanwhile. Nga ndowooza maybe ajja kujja tuwogere, maybe anteke mu boarding school. Sisobola kidemandinga. Naye nemezaamu mulage nti ndi interested njagala okusoma. Nga ninnya nenzija paka mu town. Kati ng'olina otambula. Olwotola ku ssente z'akameza ate ze babalekera okulya. Zibaawo entonotono ezibeerawo. Naye nga ssente, it's very expensive from Nansana to Nsambya. Olaba newe kiba ki, I'm imagining kale olinnye mpaka mu town. Kati then natambulanga kuva emmotoka weba ensudde. Nentambula nempitayita natuukanga late ku ssomero ssaawa 4 nga lwentuuka. Because mba nabuze simanyi town, simanyi Kampala. Naye nga njagala kuwalazaako bwe ntambula bwe mbuuza then n'otuuka somewhere n'osanga ezidde Nsambya. Kati awo eri ekintuusa ku ssomero mba mmanyiwo. Nakikolako ebbanga ttono nnyo nenkoowa. Nempoozenga. Kati nze kye naddamu okutegeera nga taata amaze emyezi ng'ebiri nga talabika. Era twali ebbanga lye twamalayo tonotono eyo nga tufunyeyo edduuka eddala cause ekyo yali nga akikola bwe twajjanga ebintu ku main road nga tugulayo ebintu nga tusasula twatuka time nga kyangu okwewola. Nayo ne twewolangayo ebintu ne bituuka time n'amala emyezi kati awo yatuuka n'amala like 4 months nga tazze. Kati brother wange ali tasomerako ddala completely yabivaako. That's how we try to go back to my real father. Mpereere netugezaako okuddamu munoonya. Netuukayo netwogera naye tumugamba tulinamu obuzibu. Ye ngaali ayimiridde bulungi financially oba naye yali yeeyiya bweyiyeera nga omuzadde? Ekintu kya financially omanyi omuzadde okuprovidingira omwana talina kuba financially stable. Kitono ky'olina ky'ogabana n'omwana wo nze kyemmanyi. Naye nze saamanya bw'ali. So kati my sister nzirako yeetaaga emitwalo 8 atuule P7. Because I talked to our teacher kuba nange gye nali nsomedde. Nimubuulira what we are going through. So nayogera ne headmaster n'angamba ky'oba okola mufune just zibandozanga registration. School fees you can pay after. Kati emitwalo 8 twali tunoonya nitugende ewe tata waffe. Netumugamba tunoonyezeeyo emitwalo 8. N'agamba sirina ssente bwe ndiba nfunye nja kubawa. Tikale naye tulinayo ebbanga ttono kubanga bagenda tuula bibuuzo. Nga tugamba mudde eyo nga tukomawo nga wayise ebbanga nga mulirinda ng'era tulinda ebbanga tetwaddayo ntulinda ntumukubira emitwalo 8 negifuuka emitwalo 8. Nengamba mama wange omanyi kati mama wange yalatandise okubanga yeekyaye like ayina omwana ayonsa ffenna tuli awo taata talabika batubanja renti babanja gye tujja ebintu. Kati n'agamba nimugamba mama omanyi omanyi kati awo okuze omwana oba n'obwongo senior 3 ate obwongo bw'abaana bukula mangu era awo nalina ofuuka master planner koggwe. Nengamba mama omanyi mu nju muno tulinamu fridge, tulinamu entebe, tulina TV, tulinamu ebintu, tulina emifaaliso egiwera. Nga mugamba manyi tutandika otunda bino ebintu nga tusooka tutundako kimu katuwummulemu spice katuwummulemu tukomewo master plan otunze ebintu by'omunyumba muzeeyi akomewo abibuuze eyabigula onnyonnyole katundu kaffe kakubiri. Oli mu kulaba program omuntu w'abantu.
muntu w'abantu katundu ka kusatu tuline Spice Diana akuyimbira ennyimba City Regular naye akayimba ko katukolera abakyala City Regular omanyi nti osanga Marenda gausanga n'omukadde gy'oliyo omukadde talamukyala no it's ate a nice omuntu ng'omukadde abange yaggwamu essuubi naye omusanga nga naye akugamba tali regular. A program muntu w'abantu tuline Hajara Namukwaya wetuwumulidde ng'otunyonnyola oba nkiyite bulumi oba embeera yaliwo olaba muzeeyi the original father wamuyise osabye emitwalo 8 giganye agenda tuula P7 n'omutwalo kyokka ne bana abalala maama omwamu yonsa omulala alina okutandika okusoma wakiri nasare biganye master plan ogamba tutunde ku by'omu nnyumba abaguzi wabafunye oba wali ogenda bitembeeya naye kati noloza ebintu biyinza obbulaagula kubanga ekyenjawulo nti bagula lice TV tomanyi na bbeeyi yayo ne bajja kugamba bakwama emitwalo 8 so munnange nga tutuula nga tulinze emyezi kuba kati twalinayo ndowooza senga waffe omu gwe twali tumanyi yekka side ya step father waffe ate nga ali nearby Nansana tugezaako munoonyako naga munnaye nange simanyi biki ngaye kati ekika ekitali kikyola kiweesiba ku bantu ne tumuvaako ne tugendako betwali tumanyiiko abatono abatata waffe abamuzeeyi waffe mama waffe era atulagirira kuba kati nga bwe mga nti ffe tetwabeerayo completely we just went back those emirundi ng'ebiri egyo wakati w'emyaka emingi kati natugamba mugende gye bayita gundi nenya taxi ne mutuuka twatuukawo ne batwekweka tebaliiwo ogwaddako nagamba mama nze sigenda kugendayo era saagenda muto wange yeyagenda naye talina teyayambibwa yadde teyayambibwa natukagamba sengawo gundi tebaliiwo you know so nituuka ne mugamba mama manyi I guess now we are on our own tuyiye buyiya asobola omu candidate okutuula yes kubanga by then kyekyali ekikulu candidate ye at least avemu kyekive mu ddiiro ebyasinye wano bikitulabiraawo mune nga tutundawo bintu ebyasooka ndoza twasooka oba ntebe waka TV nga kekatukuumakuuma kuba twabeeranga eyo Nansana munde wansi temusoma temukola everyday mubeera abantu bakeera ne bavaawo ku mizigo ne balekawo mwezi ne gugwako ogwokubiri kati landiroodi atuuka jja abanje emyezi tuli 4 nga tumugamba buli kimu landiroodi oyo bambi yali kind yatusonyiwa emyezi egyo yagitusonyiwa kati nga kitusigaliza kusasula dduuka gye twajjanga bintu nakunoonya kati kwa nagamba mama tulekeraawo okwekubagiza kati tunoonye how do we start life munnange nga tukeera nga tugamba omanyi tulina kufuna wantu wetusobola ku affording ennyumba gye twali tubeeramu ndowooza yali mitwalo nga 3 it is a lot of money kati nga tujjako ennankulu twasooka nga kasubi awo kasubi nga tutubulwawo ennyumba ne tudde enankulabye tunoonya amayumba awo olwo mufunyeewo ka capital kamwe mu bintu by'omu nnyumba tetunnaba bitunda naye tusooka kupimamu tulabe tunaasobola bo obulamu tunaabusobola bwe nankulaba ennyumba za ssente mmeka otwatunza ebintu bino tuyinza okufuna emyezi 3 oba egisooka kati ntujje nankulabye tunoonya amayumba nga amayumba ga bbeeyi nono bbeeyi ki nga mitwalo 10 mitwalo 8 tunoonya ennyumba ya mitwalo 4 ku 3 at least kubanga otunulamu ebintu bye tulina mu nju nesene zituyinza okufunamu ati twagala kukola ka business at least we do something kati ennyumba ey'esatu kituukako namaanyi ne gakuggwa era ennyumba gye twafuna yali ya mitwalo 7 kakati nga tutegeera mitwalo 7 emyezi emeka emyezi 3 emitwalo 21 nga tuddayo e Nansana nga tutuuka nga tutandika okunoonya abagula ebintu nga tutunda entebe nga tutunda emifaliso nga tutunda fridge twagisigaza kubanga twamanya aka business akayinza otandikirako ndowooza kutunda byakunywa so fridge ne twasigazaamu fridge yokka mu bintu byonna n'omufaliso gumu
ne TV oba ne TV mwamala ne mugitunda ate kati ennyumba kitwafuna nga teri mu masanyalaze temuli masanyalaze temuli seminti temuli yattaka like so munange ne tutunda ebintu ebyo tujjamu emitwalo in total twalina emitwalo 45 kulina okuvaako rent 21 transport w'ebintu obijja enansa n'okutuuka naye kati twalina bintu bingi kuba twajja nangoye zaffe namufaliso naye Spice nkubamu akaseera omwana omuwala senior to 3 oba ovubuse oba otandise okunyirira oli mu mbeera ey'obwavu abawala bekyawa mu myaka egyo obwavu alina obuntu bwe bwayagala oluusi obubeere buba butandise okujja oyagala bobutube simanya biki bu perfume fe twasiganga bu Tony Montana you know there is a way you feel bunika obwakabi kati ate wabeerayo eri bamisita bababeere bayabalamuza wakikwasaganya ng'otya mu time eyo nali sinaba nnyo okugenda mu bintu ebyo kubanga we twabeera ne stepfather affe twali reserved nnyo engeri yali omusiraamu nze nga n'okwambala empale empanvu nga nkirabanga ekizibu nga ndabanga bannange ekive nga nebika nenyambala engoye ennene of course nga saabasiraamu naye nga mba decent nnyo nga sagala nakundaba mabeere bikinze era mama wange yali yaŋŋamba negambako okolaa ku bbeere eryo nga neekweka kati nalinamu akantu k'okuba n'ensonyi nga ntya okwambala engoye era senior one I had my friend she was called Christine mama yamugamba nyamba mugende munoonyeyo obugoye ayambaleko bulungi kubanga olugero nayambala ku welcome party yaffe natuuka nga abaana bambadde nga mpulira nswala nayambala ekitengi nga kiwanvu bwekiti nga kimbika paka wansi netekako ekitambaala byaba Nigeria miko nga ninga mama era ekifaananyi it's my worst picture nga abaana bambadde obuntu bambadde bu legging simanya bu top dress nga nze ndi bwentyo ngera mama agamba oyo mukwano gwange bambi mutwale mufune ku bugoye kunkaka okwambala ezengoye bwezi revealing omubiri you cannot believe it so it took time for me okubeera nga ndi exposed nga njagala ebintu ebyo kubanga ate twatuuka ne time embeera gye twalimu obwongo bwange bwonna bwali ku ekyo bulowooza maama nabato bange ng'ate ndaba nzenzeka Sevilla we don't have anyone else so kati twagenda tuuke nankulabye tandika business ako it's a very busy place nga womanyi bantu banja abantu abenjawulo so tekawo ka fridge tandika kamula juice bebito nga tuteekaawo nga tumanyi with time edduuka linaabali mufunayo obuntu ne likwatayo ne mwongeramuko tuka time nga sene zemukola tezemulya zemulya it took time a business neegaana okukula nga teri kiriwo kati ntandika oyiyayo tukole buki obuyinza okuleetawo ku busente tandika okwokya kasooli tandika okwokya bunyama those small things ebetaaga small capital of maybe 3,000 okwokya obunyama nyama obwo asi kyabimanyi naye by then ng'olina okikola kubanga nga kyekyangu ngera mama akeera n'agenda n'agula mu wino n'agula ennyama buwowoolo like maybe kilo nga 2-3 ne muzokya ne muto naye ngera mufunamu amagoba like 2,000 just to take you through the day ate kati nga omanyi abaana ffe twabiryanga nga ne mubirya ne capital ne mumulya kati olumu mama nga n'agajja ku mulimu oba okukola tagalaba tagalina ayonsa endya ntono essuubi okusoma olwo kyalirina oba waliviirako kati okusoma olwo nkyabivuddeko because tewali kiddako tukyali awo kulaba nga at least stabilizinga nga tufuna ekyokulya naye time yatuuka era nga tulina okusoma kati nze ndi mu senior 3 nga tulina onoonyayo essomero actually awo twali tugenderedde omwaka gugweddeko ndowooza ngusomyeko ndowooza bitundu ngenda mu senior 4 twamala sister wange n'atuula P7 era results twazijjayo but at least yatuula kino kiggwa so twatuuka time nga tulina onoonyayo amasomero kati nze nasooka sisi nali ngenda mu candidate class nefuna essomero eyo mu Kiwunya Our Lady of Fatima sente zisijjuka naye zaali ntono nnyo sibajjawya n'emitwalo 10 naye kati ebizibu byawaka byonna ebikutuulidde ne byolaba
ogenze ku ssomero obwongo wabukakkanya otya? Era tewaali kukkakana kubanga tunulira bato bo nga batudde awo kati oyo brother wange atandise okuwulira ddala banne basoma atudde banne baby class takyasobola kugenda tasobola agenda mu top class tajjamu kubanga akuze tasobola ayina tandika maybe mu P1 oba P2 kati then twanoonya essomero. There was a school nga liri eyo nga Kawaala nga lya bwereere ng'ogula requirements so twalifuna nga gye twamutwala agenda agire naye ng'akyusa ku bwongo so kabenga asoma then sister wange yoyo wa senior wano n'alindako era ndowooza senior wano teyagisoma mu bufunze kati ono tulina ayonka ne kati ayonka nga bwe buzibu bwaffe kubanga alina okulya kale ffe muzunga you have friends we had friends mugenda mu mikwano gyammwe ne muwefula abakyadde ne mulya ne muvaayo naye nga maama alina okulya ate afuna amabeere ayonsa omuto aba akaaba buli kaseera bannange emyezi gigenderera kati esatu gye twasasula bizinesi ebawa 1,200 kyakulya era ffe twalyanga 200 every day like food we don't cook as such so nga tulina okuyiya mama wange n'afuna omulimu ng'alina omukyala awo nga we tubeera gwalongooseza ennyumba n'ayoza engoye n'amufumbira nga muwayo 2,000 kati ne tugira nga nako weekali awo so ng'olumu tusharinga olemba sisomye nengenda ne muyambako emirimu so she tried that then nagezaako okutunda engoye okutambuza bwebityo byalingamu akasente naye ngaako watambula distance ayinza okuva nankola epaka kyengera nakumananga ebigere bizimbi you feel sad for her nomugamba mama omanyi guno mulimu guleke kale nga gwayinza okufisaako ng'omutwalo oba ogumu ekitundu oba akasanvu ate wano waba ayozezza engoye nalongoosa ennyumba nafumba 12 zeezo maybe n'amawolu kuba omukazi nga omanyi like abalinamu kasente babamuko n'amawolu kati nga ye amanya 12 abaana bange ngenda njafunayo n'amawolu ng'omukazi atero tuwaayo amawolu naga kati oba bafumbye nga breakfast amawolu ebyejjo baba tebajja birya naye embeera eyo nabwe ogirowoozaako nakati bw'oli statement ki gy'oyinza ofulumya simanyi ndoza nja kifuna maaso eyo katuumulemu katundu kakusatu ketufundikidde tuli ne Spice Diana atunyumiza obulamu bwayiseemu ebiseera ebisinga oyinza okubeera eyongolooza gwe kyoyitamu kyekinene oba kye wali oyiseemu ngolooza kyekisinga oba n'olaba omuntu n'ogamba ono tayitangako mu mbeera gye mpitamu ye kati bakulaba n'obwala sikini tolina gw'ogamba nze nali ntandika oyimba abantu balowooza ndi rich kid kubanga nze ne packaging ate ne gye nabeeranga enankulabye abantu tebamanyanga bulamu bwange navanga eyo mu kiwunya gye twasulanga naye nga bw'ojja eno ku main road abantu balowooza mbu oli rich kid ave wansi kati mumulemu katono tovaawo njagala nkubuulire sofa nze kye naakategeera nti mu nsi muno entandikwayo oba obuva obwo oba bye wayitamu tebina we bigaanira kutuuka ku kiruubirirwa kyo in life ate ebimu ebyo tulina bweyambisa okutunyweza kubanga bikushepinga maybe n'obukkakamu gye wabujja kubanga Spice atunyumiriza tusembye bali nankulabye tuli mu kutetenkanya obulamu maama akola emirimu atambuza engoye lwafisa akasente akangi naye ate azimba ebigere kyokka ate wano waakolera okumpimpye esente ziba ntono naye amawolu go gavaayo naye era nga nawo omugongo gumuluma biki kati ate twatuuka time ng'alina okunoonya ku mulimu oguyinza omuwanga monthly pay nga kale ng'omuntu yenna oba weegombako ka salary ogamba oba kekanampa ku sente nnyingi kati ate tuapplyinga mu KCCA afuna omulimu gwasobola okukola kuba teyasoma talina kyalinza kukola kati mwasaba mulimu kolera kubo era like nga omanyi nti waliwo munno gwomanyi nagamba gezaako kano gezaako kali so kati bino edduuka liri awo
just kupassinga time ate ddyo twalirekawo nga lituyambako veeri wansi gye twabeeranga nemufunako exposure nemuteba wannyo kubanga eri tewabeerekanga kubanga tetulina masanyalaze tetulina seminti tetulina anything wadde akabalaza nothing mulina kutwala tulo ne mwebaka ku mufaliso gumu mufaliso ogwo abantu bataano tulina abaana babiri bafuka so for 4 years almost 3 years kati mwagwanikanga wa because tewali shade nzigotta bwete twakafulumyanga ne tugezaako kateeka samoya era ne kakala ne mukazaayo munda naye ng'abaana bafuka you wake up n'otunula buli kimu how you sleep nebikusukkako nobirekera Katonda ate nze I loved my family nti nga sisobola kugenda mbuno ogende wantu wonna we wogome awo ffe twakula nga tuli like together bebamwe you're just on your own so mami naafuna omulimu mu KCCA nalandika okwera kubo kati nga babasasula kasente ndowooza kaweerako ndowooza emitwalo nga 20 ziba nyingi ffe zaabanga nyingi kubanga kati twatandika okubanga tulinako essuubi okufunako school fees weziba ziza omwezi musasulako ka rent ne school fees kati bino bye muyiyizayiza ku bbali ne mumanya nti mujja kufunako okulya oba mufunayo ebbiri ffe kasa tufuna 2,000 oba olunaku oba 1,000 it's enough for the day. Olunaku lwammwe nga luyitawo. Yes, tugula maybe ekindazi ne tusharinga we used to feed on that like for some good time ate nga what matters is the 2 babies bana abato so holidays nandiko kubanga noonya omulimu naye nkolanga mirimu kyo kwe nagwira supermarket ne waliwo supermarket gye nafuna awo ebbakuli nentandika okukolaawo buli holiday so nakolawo holiday nga kasho abana abakwata obusero abakwata obusero so kati nakolako by the way mune mu bbaala nenema before the supermarket imagine omwana omuto okola mu bbaala kyokka so neŋŋamba biriyo navaayo nyombye ne bakama bange abasajja baagala okukwatirira olina okuseka nabo mukamaawo eno bajje batawaanya gwe nabavumaavuma nti nze nenvaayo gwe nekunema so nennoonyayo omulimu oguli decent kubanga we nagenda nalowooza tugenda actually eyantwala yangamba batunda chips nentuukawo ngaate waliwo ebbaala already nakkiriza okola neŋŋamba kantandika okukola olwo nga bagambye kuwa ssente za buli lunaku 13 kati nga nkola every evening nga nvudde ku ssomero so newannema eyo ogenda mu supermarket naye yo nga ya holiday yo ya holiday kati nagendayo first holiday nenkola actually yo ndowooza nakolayo holidays 2 nga maze senior 4 actually imbozi ya senior 4 I'll come back to it so nasomayo nagenda nenkola kati we nali mmaliriza neŋŋamba mukama wange ngamba ngenda kuddayo ku ssomero naye mbadde nsaba munkuumireko ekifo kyange komewo nziremu nkole nali nkola bulungi so tebaagaana neŋŋenda nensoma nenkomawo kati awo nemala senior 4 nga sigenda kweyongerayo senior 5 senior 6 registration biki byonna byomwali ketalinga yeah we managed to somehow in a funny way lwaki ogiyita funny way it's a funny way because yali muko embeera y'ekiyaaye kubanga ate mami wange saakimugamba kino kikola ng'omuwala nti we natuuka mu senior 4 eyali omu ku basomesa abakulu abanene ddala he wanted to take advantage of me kuba natuuka nga tulina registeringa nga sirina sente nemutuukirira nemwesooka before nemugamba amazima sirina sente my mom enfunayo entono sente ziyinza okulwawo okujja oba obutagira ddala I have no hope naye mbadde nsaba bangumiikirizeeko I'll bring the money baleme kungobagoba kakati omusajja n'abanga akkiriza kati oluvannyuma ennyo ampita akawungezi era nasanyuka ampita akawungezi naŋŋamba kakati kyewaŋŋambye nja kikola
naye mbadde njagala obeere mukyala wange obeere something like that sijjukira bwe yakiphrasing nga naye nze nga ntegedde kyakola kyategeeza n'agamba mama wo tomugamba don't tell anyone akozesa obutamanya bwennyini n'okuba nti sirina njagayaga I want to study ndi mu senior 4 kati nawulira bubi nnyo nensoka nembanga pretending anti it's okay nsobola ovaawo kati nentandika omuavoidinga mu kumuavoidinga yanyiiga bwe yanyiiga n'atandika yatusomesa one of the subjects yatandika okumpisa obubi yampisa bubi nga njerega mu class nga nvuma buli ekisembayo when he gets a chance ngomanya omusomesa bajja mu class n'agamba wano waliwo n'abamalaaya betunda beefuula mbuno okitegeera like he's making me feel bad about myself n'abeera nga nambuulinga ng'olumu nza n'ofuluma mu class nengenda so time yatuuka nendekera awo genda ku ssomero kati nga sigamye mama wange lati sigenda ku ssomero nemala weeks 2 kati omusajja oyo yali yampandiikira bukiiti before I kept them nendekera awo genda ku ssomero andika okuntumira abaana like betusoma nabo abamanyi kaduka kafe kabayitawo Hajara gundi teacher gundi amuyita agende kusomera enkya kati mama nga mugamba bango ba school fees so agenda kusomero atubeera kakati mama nga yebuuza wadde bagoba school fees nafunayo akasente nangamba omanyi genda ku ssomero twalayo emitwalo ne wegibe 5 tebasobola kugaana kuba ozosoma kati nga muli agamba ba omwana kiki ngamba otagenda ku ssomero ngenda kola ki ngenda kwesitula ngendeyo kati nga nzija ku luno najja ne ngamba n'omusomesa ono nali mazo kirowoozaako I had those cheats that he had written down. We had sponsors mwere somero twalina abazungu abajjanga ne batu nga balina abaana bebaweerera kati yali yaŋŋamba mbi yaŋŋamba ntisigama mama wange yaŋŋamba ekya school fees osomugamba nti nakufunira sponsor kati najja nga ndi mukambo ne mugamba buno bukiite no si handwriting yo wawandikako ebiswaza ng'omuntu bwana wandika nga akusaba relationship omusajja yatya nemuga kati when you do not allow me sit for my exams ngenda kuloopayo omusajja yatya nnyo is a big guy in the school. It's going to be really ashaming. Hajara abaana bangi bayita mu mbeera eyo ngera naye bwogambye naye abamu ng'awulira anyigirizibwa era ng'alina ku TV ate kati mulembe gw'amasimu abalala ali ku ssimu naye anyigirizibwa agamba mbreakinze ntya silence eno nsharinze nani kino nkiyiseemu nti ate nogwo kirabidde na masomero naye abamu n'awaka wennyini we babeera n'emirimu mukama we kitegera osobola mugamba samugamba ndoza naye mugamba luvannyuma. Sometimes it's so hard in a situation job oli mungeyo kati nganze bwenkunyonyodde zinali first of all my mom was going through a lot nga so more stress eyo bimusamu esomero gyensomera abanyamba buyambi okunzikiriza okubeerawo simanyi bwe kigenda yine bamala bango bakati mbanyiza kuddawa ndi mu candidate class so olumu boy no kubeera omuvumu like no strong you speak out Zinalinja era ekyo kiba kugaana nalinja kwogerako with one of the teachers. I knew it was going to be hard for me. Naye akakodyo kange nali ngamba bwe kagaana okola nja kwogerako n'abasomesa. So you try as much as you can oyogere. Era nze nalumba ye ne mugamba buno papula bonna mbulina bujulizi. Toyina weegaanira nti wali onforcing to have you. Era omusajja nga alina kukkiriza n'ampandiikira nga kapapula kanzikiriza okusoma. Nensoma nendeta ne sister wange naye nasoma nga wendi byonna ne mukwakuliza obwe nyini muntu w'abantu Sunday nawe tukomekereza naye yampalana yamvuma the only thing he had was to bully me
naye yansanga Makerere awo nga nsome Makerere anti yangamba sina lugendo nkomaawo yansanga lumu nali campus najja nga atambuza bigere ate nga nze nvuga mu motoka ne mugamba oli otya nagamba ndi wano yantunulya nagamba wano nakyeno watuukayo actually yasooka kumbuza watuukayo oti eno sisobola kusukka waawo tubadde ne Hajara namukwaya kyekitundu kye ekisoose ono ye Spice Diana bulijjo oli eyo ogamba omumanyi naye emboozi gyanyumiza ddala ogimanyi kati no tujja n'ebirala bingi mu kitundu ekyokubiri nga bino ddala oli sita eno Range Rover eyogeza abantu obwama ku social media Ebogeza obwama naffe tubeera eyo munaye oluusi n'oyitayitamwe era mbiyitaayitamu nga mmwe nembiraba kino bakiyita batya bakiyita kyuma guuma luuma baki nze nkulidde mu bulamu bw'aba strangers nze nja kuyamba stranger gwensanze kubanga nze nkulidde emikono gy'aba strangers nze nkulidde mu bantu abatamanyi be bambeezezzaawo be banjagadde be banfudde kyendi kyova olaba sijja genda kwesiba ku gw'emmanyi